azira buzibira tujje nyawo busuru onyiho busuru ijujena na bemotoka iro kujena na bemotoka mugisha ndiko bande kuma ALMAGIC production. LWASA. Pakaiwa. Thank you. Hey! Gwe mujjana avuza mwe mukubo mwana temuddamu kuzanyira mu kkubo. Linda. Olosiya fale yali anzole ya lulinga alina wana ekimotoka. Yawo kuvana lye bikeka byo jewe ekimotoka kyo mwana. And I can stay here. Stay where? I can stay here. Nyowo okumanyira. Ninya mugisha kyakabala. Ninya mugisha. Ninya mugisha. Ompulire nakujangu ninye wa. Nakujangu ninye mugisha. Nageza Kristo Sam. Kyakabala. Nageza Kristo Sam. Wagabi. Gwe. Twale lyo zole yo mwana wafudde. Twale lyo zole yo mwana. Rugo muhanda manje. Rugo nawe rugo muhanda. Rugo muhanda. Mwana toja kunzole yakwe mwana. Kanka tomete. Kale gitomere tulabe gitomere. Nemwala ko mwana kwe fala. Mwana kwe fala kwe mwana gosanze mwana lwakuba ni mulwadde gwe. Naye mwana badengera mpukuza. Mwana kankweso nyiwe gwe mwana fala gwe kubanga mwana ononyako mitalwana mwana. Nakujangu rugo muhanda. Mwana ononyako mirere mbebe mwana fala mwana. Take all your thing. Cockroach. Ate bwana ate kichono nkolaki? Ononkolaki? Mwana negwe mwana gwe. Namanya toyinza kuba na mmotoka laba. Kati wali ozole ne mwana ozungira nnyo ne mu gaapu zange gwe sikutegeera gwe fala gwe. Laba nno. I have a Harrier, I have a beautiful wife, I am Arrongant Mugisa. Mwana gwe fala nkujjukidde gwe wakwanzole ya lulia eringo ina ekimotoka ne bakuwadde tochwale ku washing bay n'ozoleya. Namala laba. Ubirete n'oyo omusajja. Ekyo tugenda oyo muveeko. Laba. Tula wano wamma otule. Muveeko. Laba. Tugenda. Omukazi omulungi beautiful like you. Namanyi otayinza kuba na mmotoka namusanga pakinze ekimotoka nga yeera kuba yali akijjeewa maanyi. Mugisha Kamugo. Tula mu mmotoka kati gotambuza ebigere omukazi omulungi. Look at yourself. oja konfuga Very beautiful. ndako ndegereza Wow. Ati okayiwa omusangawo. mbulamu wa musaada wa sente Kwatagana ku sente. Easy. Oyukayiwa omujjawo. Woman like you. Otambuza ebigere. aya kyokuba ndi bulungi Mugisha sookoyidde weena omusaada wuuno alina sente afuuke mukwano gwaife tiri kumwenda bya oyo ida tujje tendo otambuza ebigere okobya oti motoka yaife eriwa ida tujje kale tyendaku tusobola fuka twamwagana wali Yate mwavu ate alina empetondo. mwavu otayogera ino Wejjangu mbatwalekoze sina tabbu. Ffe tetunyiiga bwe tutyo. Kishenda batwala ku musaada wuulo akubya ati azira buzibu kidobana ku musaada wuulo era alikuba ati azira buzibu ida tujje Nyawo busuru. Onyiho busuru. Ijujena na bemotoka. Iro kujena na bemotoka. Mugisha ndiko bande Kuma Mugisha zembi ko batujja iwo oli kudema ayenze kaje bantwale kunze nako wembeere embi era nze njire mmotoka Mugisha tenda kuleka inyuma Mugisha nze tikulesa emunanko yetambula kanje mu mmotoka obati namwagana Mugisha kale nenda ku bakwawo mane katono linda ekisoro kibayita omukazi. Ekisoro kibayita omukazi. Otakyesiga. Kati emotoka. Buli anajja n'emmotoka ng'atwala nayigaga. Aleeta emmotoka atwala nayigaga. Siddamu kumuvugamu. Yes. Mugisha ida tujje weena leka kukola bwavu na ntondo kale waguze aliya Gwe bagenda kukwata bakusibe neye motoka. What? No. This is serious.
Emotoka nga ani agitwala? Ani aginzijjako? Sikuwa jimpa. Ate nkukubira essimu ozijjako bujja weefuula omuzibu ennyo wano. Sisagala bintu by'okunsibira obwereere wagibba. Wangamba otya ggwe naawe? Wangamba emmotoka ogenda gitwala Kongo. Nabweru ye Kongo. Nabweru Kasaawo. Tosirwala naawe naggamba. Listen. Eyo emmotoka eriko Mugisa tobanga wape motoka yange. Agaranga. Motoka manje najja motoka yange nalwana nayo kugifuna njikuota ndiko kunkolera emirimu ate gwe oyagala kunsiba. Pora. Kiki? Mugisa sagala bintu byakumbuzaabuza. Sente kati bulijjo z'okola mu wiiki 2 ziriwa. Zimpe wano. Nasimariddewo mu garaji. Mugisa ngenda kujjako emmotoka yange. Nekyolaba sikukubira kubanga akasente kenkorawo kasobola okugikanuka. Ekyo tugende oyo muveeko. Laba tula wano wamoto Muveeko. Laba Bigere. omukazi Musadawula akubye ati azza buzibu. Kidwabona ku musadawula ali kubati. Azira buzibu ina tujje. Nyawo busuru. Onyiho obusuru. Ijujjana n'abemotoka. Ira okujjana n'abemotoka. Mugisa ndiko bande. Kuma. Ida bakutwale kuwena katukiruge. yangu wamagoto ulepa koyo mugada omuleke yale kaine entondo. Mugisa ndiko bamumeda batwale kunza tijja atambuza bigere munanze nako. Naye okubeera mu mbeera bweti emmotoka bagenda okuginzijjako. Aye kanje yo mubone ku bwabanga aliyo twogeremu. Ate bwanaaba n'emmotoka. Wendagana nayo emmotoka tujja kufuuka bamukwano mukobe entindize kufumba. Aye bwebangeza nze bano ntienda basaada baavu bana. Nze bana nakoowa embeera embi. Emmotoka enfuukidde emmotoka. This is not the kind of life Arrongant Mugisa should live. Lwasa yampa emmotoka erimu truck. Ene time anywhere nasembayo nga ngamba poliisi egenda okunkwata. Namiiro nawe najja. Hati niwe nakukola ki? Mugisa, wake up. Yes. Kwata emmotoka vuga taxi gikoremu special. Nagenda ku stage nyagala okukola special nebangobawo. I don't qualify. Sibine buwandiiko simanyi genda KCCA leta ekadi y'emmotoka leta omugaga w'emmotoka leta ebirinka ebyo bandemesa ningenda ku airport nawo tiinawo omulimu naye no start afa. Yes, let me go for taxi. Ntandika okuvuga taxi nansa nakabaragara Kenya. Wafuna gende Kenya ng'omuvuga mutukora karwa mutukora ovuga kinoni mpaka Luweero. Yes, 13,000 kati ngenda kufuuka Rubyanza. Rubyanza bwekityo kubanga taxi oziraba zitika abantu nibasigarawo nga tebalina bantu batwara. Why can't I do that? Yes. Genda futeekamu ekinakano kakati abantu banamanya batya kuvuga taxi. Ntinda kawempe. Hello. Yes, it can work. Bana agenda okunzijjako emmotoka nga nyegulidde eyange. Good idea. Emmotoka bwebaayo tidda kwira einuma. Aye bwebanga ezirayo era ndakwira einuma. Aye enkoye nze bino nali ndowooza nti mbiwonye. Uyo natandika n'okugula engoye eno munyeera wangu weyambala bagenda. Tontegeire ninze neigaga
oyende ino omuzaano igulawo onyagala ki gwe nasemba okubeera naawe wakola ki anakola ki tumwandeka kukuba n'ogenda n'akayaayi mbuwaniiga kakati emotoka yaweddewo mwiro azungu wandekawo n'ogenda n'akayaayi ng'ofunye ow'emmotoka kakati onjagaza ki ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga ffe tukyasinza okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyininyini w'oli tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu okumanya ebisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.